Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba ku nsonga ey'okubeera ng'obadde oyidde omuliro, tugeze omwana ng'ayidde omuliro, oba gwe omuntu omukulu ng'oyidde omuliro, oba amazzi agookya nga gakuyiikidde. Ekisookera ddala nga waakajja bw'oti, funa sukaali osiige awo amazzi we gakuyiikidde oba we gakwokyezza. Beeranga osiigawo sukaali eyo awo wennyini ku kitundu ekyo omuliro we gukwokyezza oba amazzi we gakuyiikidde. Eyo first aid esookera ddala. Kati oluvannyuma nsaba ofune ebikoola by'omululuuza obiyenge mu ngalo bijje ekyovu. Kati bw'omala okubiyengera mu ngalo nga bireese ekyovu ekyo beera ng'okisiiga awo w'oyidde omuliro oba amazzi we gakwokyezza. Kijja kuba kikujjanjaba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, eddagala lino leero lye mbaleetedde. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'okugyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.